kyo oyagala position si oyagala ya Entebbe Bwa okufuuka president wa Uganda. Aliku mukoto gwa Kibula za Media tukwaniriza nate mukanyumero kaffe kaneno okubeera nti weewaayo okubeera nti otugoberera era obeera naffe tukwebaza kyokola kya ttendo kyokola kya bbeeyi nyonzikiza mbere nti kulamusa kunekira musa ekirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyemanyi nti bannyinaffe baganda baffe kwemuli nga mutugoberera era mutulaba mukyala Hafidha we bali kubeera nti obaako nnyo nga obeera wamu naffe tukwebaza tusaba Allah tabaraka wa taala abeereta kusosola musalamu erere. Mukyala Sauda obubaka bwo twabufunye we bali kubeera nti otambula naffe nga otugoberera baganda baffe abali ku mirimu egy'enjawulo abali mu kibuga eky'Embaale abali e Kampala abali e Luwere Masaka abali mu Western West Nile abali mu Northern mwenna tubaaniriza mu kanyumero kaffe kanena program yaffe ezaddaawa tubeera waneno ku mukutu gwaffe ogwa Kibula za Media naera tukujjukiza tigwatana kubeera nti oteeka ettofaali ku Kibula za Media tukyayagala obuwagizi bwo tukyayagala obuyambi bwo kubeera nti tusobole okubeera nti tufuna ekyuma eky'amaanyi tusobole okubeera nti tutambuza ddaawa. Nze naawe tumanye mulimu kigono osembyayo kubeera nti oweereza teeka sente wonoolaba ate wonoofunamu nakulwa yaumuli kiyama. Bwe tunagula kamera nze nenvaawo muganda waffe mukulu Fahad Owere naavaawo wallahi onoosigala ofuna empeera zo kati tuwe 10,000 mituwe 1,000 tube ntusobola okubeera nti tugula kamera. Enamba yaffe eri 0774 45 19 45 oba 0200 90 3 6 ezo nambo inzo zikozesa kubeera nti osaako obubaka abo bonna obubabuze nezo zitambula ku screen. Era olunaku olwaleero tulina mukadde waffe Sheikh Ismaili Mutebi. Omulundi ogwayita twakugamba nti bwe tunaamusinkana tujja beera nti ogezeganya naye atubuulire ka Rasulullahi agitandikirawa agiyigirawa wa ku lubalaza ayina we yava twagala mu bumpimpi tumanye Sheikh Ismaili Mutebi yani giyite Seeka olwaleero tujja beera nti tukuleetera abaseeka ab'enjawulo nga tubamanya mu details. Leero tutandise ne mukadde waffe Sheikh Ismaili Mutebi atunyumize yani nga kye twagala mukyo twagala tubeere ntufunamu ekyokuyiga mu buwangazi bwe n'okusoma ke. Tusanyusa okulaba Sheikh Ismaili. Nsanyusa okubasanga. Naam. Tweyanziza nnyo Kibula Islamic Media. Esawa kityo. Emirimu gye mukola saba Allah abeere nga abasasulamu. Amiin ya Rabbi. Kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi kulaba nti obusiraamu busaasaana. Naam. Kigambo kinene nnyo era tusaba Allah abeere nti agaziya ekibiina kino ya Rabbi. Amiin. Ebiruubirirwa byakyo bibeere nti bituukirira. Amiin. N'obuyambi bwe tuli mu kwetaaga obwa kamera tubeere nga tubutuukako. Amiin. Alhamdulillah leero nzize nga mu mbeera zendimu za kummanya nzaani. Twagala tumanye Ismaili Mutebi ono yani. Ismaili Mutebi era nga mutegedde nti Ismaili Mutebi azaala fubana nnyo mu mbeera z'okulaba nti atuuka wano waali. Okay. Tebadde byangu nga mumanyi nti buli omu aba ne struggle. Yes sir. Ne struggle eyo oba olina kubeera nti olemerako okutuuka wano we tuli. Okuviira ddala gyenve najja nankumbi. Okay. Abaseeka waffe kyebine. Okay. Nzikiti ogwo bwe guntwalira ddala awenzaalibwa ddala ke katundu ke nakuliramu. Oyinza otunnyonnyola nti katundu gindi na kano bwe kati. Najja nankumbi wennyini nnyini amuli zone. Omwennyini kati otuuka ku Freedom City oyambuka ekikubo ekyo. Yes sir. Za kilomita nga 3 oba oli waffe mutuuseewo. Alhamdulillah. Kale awo twawangalira mu mbeera y'obulamu bwaffe. Okay. Kusoma kwaffe kwali era kuzibuzibu okusooka
kubanga abazadde biseera bisinga babeera nti bonna tebali ku akida yonna kubanga nze akida z'abazadde zaali tezikwatagana bulungi eya taata nsiraamu eya maama nga nkatoliki naye leeta maama yamala najoyininga ki kati nasooka kutambulirako mu masomero ga sente ezo oluvannyuma lwa ddarasa zino era nga etugamba nti abantu basomese netupiikinga interest oba Seeka baffe bana batambuza emigugu batusanga abayitanga bazikirikalenge abe batukwata alhamdulillah batutwalayo enakwaga tenakwana ago nali awo ngenda kumaliriza senior 4 y'oluzungu naye ng'eddiini era sigikwata bulungi kati awo ne banyweza ne baŋŋamba nti kati tulina okuddako sayidi ki awo ne nfuna interest y'ogenda okukwata Quran ku lw'obulungi bwe batusomesa omuntu akutte Quran agenda kufuna bino nembeera nti natambula twavaayo nakwana nengenda direct Bugembe muzigiti kyogo mwasookera okufuluma enakaana nasooka kufuluma nakusatu zana awo obudde namasoba zana awo nenfuluma esatu nempulira nga waliwo change kati oluvannyuma ne batwala sayidi z'eruweero gye twakola ennaku 40 kati mukuva eyo najja na nniya yakukwata ki Quran nenga oluzungu sooka endipozing kuba nali ndiwadde nnyo time nembeera nti nagenda Bugembe era nagenda musajja mukulu myaka 17 awo nenga nenkwata Quran Bugembe maaso ga muzeeyi waffe Allah musaasire Sheikh Ibrahim kuva India gye nakwatira myaka gyaffe emeka 3 ati awo envaayo nenfunamu kera challenges ng'ani asasula sente za tafiidhu baganda bange oba nange oluusi bwe mba mu holiday nenga nensaazaako ettalawiya n'ofunayo akantu kubanga mu kusasula awo twasasulanga mwaka $5 mwaka olw'okutwagazisa okuba nga tukwata Quran naye mu biseera ebyo twayingiriramu ngaga $5 gaaba n'abantu abava mu northern waggulu eyo nga sayidi z'eno mu western tebaagala nnyo kubanga ino waali nga waliyo obwetaavu buki kati ng'olina kukyusa mannya biki gaye nti nange enva eno nange eno gye nviira kale awo ne batukkiriza naffe netulaba ku $5 naye ng'eyava eri nga asasula mpitirivu ne tusoma era twasoma ne muganda wange Bilal Masavu muganda wa Sheikh Ruto twatuulanga naye mu kibiina kyekimu alhamdulillah tumaliriza kwata Quran awo nenzirayo ate nenfulumamuko myezi 4 khuruju sabilillah fulumamu emyezi 4 nenvaayo twafuluma sayidi zeno teeso kati tufulumire Paris awo nenda okukola nga waliwo obwetaavu oba okusomesa Quran nenga nti abannaye mu Pakistan nalina Pakistan omuddeyo nze kansigale Paris wano sobole okusomesa ki abasiraamu nasooka mu kyalo bayitayo agule bateeseeyo kyebasooka okukola kumpa mu kyalo tebenkeze n'obwa imaamu yababumpa olibadeko imaamu mirundi ne najja na 10 nayeko imaamu alhamdulillah nakolako nga acting imaamu era Seeka kyoyo n'agenda okujja nga nze ndiwo nakolanga obwazinya ate nga ndi imaamu kubanga imaamu yali agenze Japan agenze kusomesa eyo kale bampa eyo kati ate ngenda okusanga nensomesaako emyaka ng'ebiri mu kyalo awo kati ngenda okujja mu tawuni awo Palisa ngawo tahfidh Uthman ibn Affan eya Seeka waffe Adam naye ng'erakinga abasomesa nenjibeeramu era we nakola obulungi mukunanga kati okuva leero gwe sitting director dukanya emirimu gino egyaki egy'essomero nenzirukanya tahfidh eyo myaka nga 7 kati gye nafunira ekirowoozo nenga nti no
n'okuddayo ate nkole ki nyongere ku bitabo nenkomawo nakaloke wano nembeera nti namaliri nayingira idadi senior for Luarabu alhamdulillah nina omukyala nina amaka okyali mu kusoma noyingira ku ssomero ng'olina omukyalo n'amaka obalabire yes nentandika okusoma abaseeka luutu Allah nansaasira mwaka gwange gwennyini gwe nagiramu senior fair y'Oluwarabu nenjikola nenjiyita nga nti nonyina okweyongerayo nengenda ku Nakaloke Islamic nenkola senior 6 y'Oluwarabu eyo nenvaayo nenzija wano ku EYEE Islamic University in Uganda nenkola bachelor's degree in Sharia nembeera successful alhamdulillah nali mbulako point butono okufuna first class naye alhamdulillah nekanyuga mu second upper mwaka kyogo najja 2018 paka 2021 fe bebasembye okutikkira wano tuzeeyo ke mabega katono tugambye nti wabeerere bugembe mu lugendo lwo lw'okusoma ane yakuwagiranga wali oyina ku ssente family yayina ina ku ssente muli bameka family tuli bantu 9 mulimu abasomesa kale musomesa naddayo omusomesa muganda waffe omukulu mumwanyi naffe yatukwatangako ate ne muzeeyi yali yalekawo assets ezimu waliwo ebipangisa nyumba z'abapangisa kale tujjamu ssente za school fees tusobola okubeera nti tubeera ate naffe era nga tukola kuba nze nali musajja mukozi kuva dda nakola nasikako ekigi kya taxi emyaka nenkolako n'obwawusi boy anti kati munaye muzeeyi yali amaze okufa mu biseera ebyo 1996 era nzijukira mu campaigns ezo eza presidential gundi laali ezo nga nyingi era twali tugenda kuziika netusanga His Excellency President Museveni ng'ajja biseera byali akola campaign ziri ngeza Mr. Kyagulanyiza akola kati ekizaali zakubeera nti agenda mu kisaawa musanga mu kkubo nga abantu bayitirivu kale 1996 amuzeeyo yafiira kuba mama yasooka okufa 1993 1996 muzeeyi n'akola ki alina emyaka 10 kati mu bulamu obwo bwonna bwonna nga omanyi omufu waafa ebintu bye bimu bikola ki bibula kati era ebyo ebyaliwo twebaza muganda waffe mutabani waffe Imaamu Makerere Imaamu Sentongo oyo yatukolera kinene okuzaako ebimu okubeera nti twafunako lentils ezo zasigalawo sobola okuba nga tusoma muzeeyi yaani amanyi muzeeyi bamuyita Ismail Mutebi era yali musajja makanika omusuubuzi ospeya kuva Nairobi kale tubeera nti kale yaliwo okuzaala omwana omulenzi nze mwana omulenzi omukulu alina abaana 3 abalenzi abasinga bawala kati bwe yazaala omwana omulenzi n'alaba nga alinamu amannya ge gennyini nampa Ismail Mutebi nga naye Ismail ki Mutebi twamuziika Masaka mukidda alhamdulillah netuva kati mu mbeera ezo nalina okweyiyanga omuki kuba nagendako mu House Boy nenkolako nempootako nengenda kusika ekigwanga Kampala obeerayo olina kuba mutetenkanya okuba nti surviving wapoota n'okupoota okuzimba okwo kubanga nyabakulu bange abazimbi bantwala netupoota nensindika wheelbarrow nikola ki n'ekyabingobamu lumu baali bazimba ettaffaali ne linkuba nga nsibiddira lino awo wenyini mukulu Ismail Mutebi oddo otya okubeera nti oteeka obutuuze bwo mu Eastern ye mu Eastern biki byokola mu Eastern muno nga nkugambye nti najja n'abasajja ba Pakistan ndagitambulamu nnyo Tororo Bukedde y'omwo Mupaliso omwo Bukibuku Soroti Amulia Katakwi ngiyako Moroto bantwala mu bitundu bingi
ma Uganda nagitambula nnyo nga namala ndabe emyaka 9 aba Pakistan abo ani mukurujo omwo era boogera olulimi lwabwe lutegeera bulungi nnyo kale bwe najja mu Eastern najjayo nnyo twanyingira mu Mbale mu 2003 enyingira muno nembeera nti nayongera amaanyi muki okulaba nti kitundu kino kirungi nnyo n'abantu baakyo bawelkaminga nnyo kale nenzija nenkibeeramukko nenzirayo kati nenzija mu 2009 gende Palisa kati eyo gye bampe ate eddala obutuuza amaanyi era kitundu kyagala nnyo Palisa eyo ne bampa n'omukyala kati bampa n'entebenkera ate nali ndi awo n'abanyoli ne banyongera alhamdulillah abanyoli nabaga nti netusiima naffe tukuwadde omuki omuntu kati nendaba nga nyina kunywera kitundu kino so okuba nti era emirimu gyange gisinga ngikolera eno mirimu ki gy'okola emirimu gye mbadde nkola gisinga ddaawa naddala ddaawa y'obusomesa kusomesa Quran okuba nga ddaawa zino muzikiti ngenda kusomesaako mu seminars ezo kati currently saawa zino nange namaliza experience gitwajja ku bakulu baffe Seeka Lutu kusomesa baffe saballa bakuume nenzigulawo essomero oyi director ni director essomero limaze emyaka kati 2 alhamdulillah liri Kabwanga saawa somero kyeryo bayita King Salman Islamic Education Center liri Kabwanga saawa naye nga liri ku musingi gwa theology secular ne Quran musingi esatu secular okuva mu nursery paka P7 ne theology ba mu nursery paka P7 era tulina bakandisa abagenda okukola ebibuuzo then tulina Quran department abaana bakwata so far mu myaka gino 2 twakamazaako abaana 5 Quran tusuubira okubanga omwaka ogwokusatu guno ogujja twagala kubeera nti tubatikkira baana nga 10 kubanga tulaba bangi bali mu 2 meka kati awo ndi essaawa zino entambuliza emirimu gyange twabadde awo nga tulaba Ismail Mutebi ono nti agakwegeza mu ntebe y'omukulu ey'obweggwanga eri Uganda kino kikyeweesize nesize obusobozi bwennyina experience gye mbadde nayo kubanga nze nsavinga before bingi side y'obusiraamu kale kubanga zonna administration era zezimu bonna bukulembeze mbadde nnyo omukulembeze wa Supreme Council nambadde kansala era bazzeemu ne bannonda rigimu era yayita neeno era bazzeemu nakola ki era ndi kakiiko kazaka Palisa eyo kale nalabye nga waliwo gap y'amaanyi nnyo wakati wa religious leaders n'obukulembeze bw'eggwanga fe tumanyi nti Seeka yenna alina kusigala mimbali kusomesa abasiraamu kubeera awo talina kugenda ate mubiri bwe nabadde nkolako research nalabye amawanga mangi gagalina bamaseeka nga be bafuga okufuga ki eggwanga amawanga gaabwe kikyoli mu kwagala Seeka njagala ntebe ya ggwanga ki Uganda soko binyonyole bulungi bwonudde mukamera inshallah bannange navuddeyo n'ekirowoozo era kati tuli mu process ya kuregisteringa kibiina reservation eri ongoing wansi wa lawyer waffe ali mu kukola era SARS n'abadde mu commission ne secretary of commission electoral commission nga tuliservinga party name slogan symbol flag zenga ebigambo bimpedde nako simanyina kinzizaako twagala kujja mu party tetwagala kujja independent party kyeyolo party gye tuli mu kuregisteringa bagiyita abu Alliance for a Better Uganda Alliance for a Better Uganda twagala Better Uganda
emanyi nti naffe abasiraamu wetu kubanga eggwanga lyaffe lino teri liraba nti obusiraamu oba kiringa kizibu. Obuvumu obujja wa oba okulamuza entebe y'omukuluse? Obuvumu bujja ku ssemateeka w'eggwanga. Ffenna atuwa mandate okubeera nti buli yenna aba ayagadde woba oyina ebisaanizo. Ebisaanizo biina? Ebisaanizo weebiri. Okay. Era essaawa zino ndi mu kola bachelor's degree in public administration wano wenyini. Okay. Okwongera ku degree eri ate ndi mu kukola master's degree online learning mu university gye bayita International Quran University. Okay. Esangibwa Oman. Tegeeza kati ebyo ebisaanizo bya academic documents weziri. Ndi Munnayuganda ate agwa bubu n'enveeri bazadde bonna Bannayuganda. Emyaka gyegyo ni myaka 37. Tusonuleko busonizi katono nga tumatiriza. Kiki olaba nti tekinakolebwa gwe kyoyagala okole? Olaba nti muzeeyi akyasobola okufuga eggwanga lye? Muzeeyi nedda, muzeeyi emyaka gigenze singa kyali kyakulemerako nnyo. Nabbi yalibadde saa zino waali. Ni Allah we yalaba nti mission ekoze ekyetuuse. N'alaba nti nabbi alina kukola ki. Allah yali atutendeka ba-administrators abalungi abalina okugavaninga ebifo ebinene balina kukoma ku myaka nga 6. Okuva ku 3 ejja nabbi 3 za nabbi Isa paka 6 kulembeze olina okuba nga olitayarinze. Kati ye nga ye mukama waffe tumwebaza alina kulekera emiti emito abeerewo nga advisor. Kubanga kati ate we tunamufiirwa baani abagenda okwadvisinga ffe abato in terms of administration. Kati mwagala kite asooka kite waffe neera olaba abaagala entebe myaka gyegyo twetaaga ye asigalewo atwadvising ku nsonga ezimu kati ng'eza security ezo musajja mulungi in terms of security. Tuddiremu kiki oyagala position kiki oyagala ya Entebbe okufuuka president wa Uganda? Tweyanzege omulundi omulala we tunatandikira tubeere nti tunyumya mukulu Sheikh ng'ate hafidhu yakwasa Qur'ani ng'ate musomesa ate era director akomekeza nga agamba nti mukulubirirwake mu kutambula konna watambulidde wasomedde mu experience gy'ayina alamuza Entebbe y'eggwanga. We tunaddira tujja kubeera ntweyongera atuwa obuvumu atuwa assurance wa wagenda okubeera nti ajja Victoria ye katumuddire tubeere nti atusiibula naye tunadda wanatandikira okubeera nti atunyumya tusiibulewo kiteewa. Alhamdulillah bannaye twebaziza mwenna abali ku media yaffe eno Kibla. Tubeebaza okubeera nti buli omu alina ettaffaali ly'ataddeko tusaba Allah abeere nti amusaasira. Mutwongere buwagizi nsonga eno gye tuliko gye ndiko nga nze egitandise era buli ebigambo bingi mu busonda bwonna naye twetaaga kutugumya na kutuwa guidance wonna weetaagisa. Tuli basiimu nnyo era tujja kubanga naffe tubaako ettaffaali lye tuteeka ku media eno okuba nti esigala egenda mu maaso inshallah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala eggwanga lyaffe alifuule lya mirembe. Amin. Era aliweeka abakulembeze ngaffe. Amin. Inshallah ta'ala. Inshallah. Tuyanze gatakomera mpeera abatukuumire era njagala mbeere nti mbasiibulira awo timu ebadde mu byuma emabega eyo mukulu Fadi Owere tukwebaza tusaba Allah abeere nti akwanguyiriza akuleetere byonna akugulirawo amakubo mu byoyagala akongere irimu n'okumanya weyongere okubeera nti oweereza abasiraamu. Sigadde muganda wabwe mutawanyi wa muzukura musakulu nagwera ami temukwata okalimi musharinge nawe mwekange omulabire ddala. Sibe bulungi mwera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.